Abaana okusoka kwa byonna abazadde nga mulina abaana bawumudde omwana ng'olaba alina mu talent muyambe buyambi developing talent ye tomulemesa namba esinga ey'abazadde mubeera ku TV ng'omwana akugamba mami nange nandiyagadde okukola ku TV tulinako shows ez'abaana abato oba oliawo omukisa gusobola omukwata n'ajja ku terefayina n'akola oba oliawo omukisa gumukwata n'afuna gigi ye n'aba nga akola naye nga akola programs abaana bato mujjukira we twalabirangawo WBS ebiseera ebyo nga abaana tulina abaana abaalinga bakolako nga naye naffe tubeegomba nga abaana batono ga nange njagala buke enkoleko ku TV omwana inspiration ye eyinza okubeeraawo mutandikizaawo developing talent ye naye bw'oddaawo essaawa eno ku TV n'otandika ovuma presenting anowooza atunula kkono atunula ati omwana bw'aba alaba ebintu ebyo omudiscouraginga yiga okwencouraginga omwana ng'omumotivatinga kyandibadde kigambo ky'ekituufu mu encouraging omotivating asobole okubanga naye ekintu kino ate ye akitereeza kyolaba ng'oli akozeemu ensobi gwe noonya engeri gy'obuddabudamu omwana bwabeere nga teye ali kitereeza osanga bwali bafunye omukisa okukola ku TV kyekimu abaana abayimba abaana abamanyi okuzina amazina abaana balina ebitono eby'enjawulo ntandika endowooza n'akaana akadde kagegenya akayimba ka sheebah kabadde ka sheebah so tulabika akayimba kaneeno naye mu bino byonna nsaba ate abazadde bikolwa bye tukola bireme okuaffectinga abaana eri abaana bangi betulabye ono ye she's trying nate eri abaana bangi betulabye ku mutimbagano ng'ate abaana balabika amazina bagakopa ku bazadde ng'ate amazina mabi ng'olaba omwana bwakkirira wansi n'asooka anyenya bend over ng'olabira ddala mulala nnyo but this is okay ono ali mu happy moments ze ng'omwana olabira ddala nga bambi she's innocent n'oli asoseko nga naye ali innocent and I love the fact that you know ng'olaba bambi yazina genuinely ali innocent so tube ku sound yo tulabeko ku buyimba buno. It's so interesting. Innocently, omwana ye ali mukubibya zina mazina ge okitegeera bw'oba owulira nga omwana te byazinye tebikusanyusiza ng'omuzadde you tame the girl or the boy n'omuteeka mu position gwe gy'oyagala agendemu naye tomuzibikiriza talent ye be babaana abatuuka ne babapalukako omwana n'agenda n'akola ebirala because wamuzibira naye muyambe buyambi developing ekyo kitono ky'alina ate n'ekirala ffenna bye tulota nga tuli bato si bye tufuuka omwana asobola okubeerawo ng'ayagala kuba muyimbi n'agenda okutuuka mu bukulu gy'atuuse n'arealize nti mutuufu yali alina kuba doctor so mubayambe buyambi temubakyamya nkyayinawoko bu video obulala tuba tukyaliko abata abayolesa ekitone ne zireeta ate abalala omanyi oh my god tuwakali akafirigi tulabe abazadde bye mukola awaka bye bireetera abaana okukolera ebintu bye babalabirako waliwo kapa awaka nayo nalabika yali emusumbuye nnyo obanga bazannya n'akwata kapa n'agigalira mu fridge wuuyo n'agisibira mu fridge abazadde omwana byakulaba okola naye byajja okukola gwe oba okuba omwana ng'omusiba emiguwa n'omukwata n'omuteeka wansi w'ekitanda n'omukubira eyo kibuuko naye byagenda okutandika okukola banne so mbegayiridde mu kaseera kano ng'abaana bawummudde twongere okwegendereza mu mbeera zaffe naye kati ono omwana g'osanga naye kennyini ayinza okukwata mwana munne n'amuggalira mu fridge okitegeera noonoonye omwana
twalabako wano abaana abafiira mu fridge by the way mabega kawera nabibalaga abaana abafiira mu fridge abazadde ne babanoonya for almost a full day nga abazadde banoonya abaana naye nga abaana bafiiridde mu fridge so twongere okwegendereza mu bye tukola bulamu bwa bulijjo ninawo covid yawe endala eri erimu abaana nawe endala yes tuba tuli awo eno kapa yo yawaka naye oli mwana muto yo kapa bagiyigiriza okukola amasaaji enyiga amasaaji ebeeraawo just nezanyiikiriza omwana mukama bw'aba akuyambye ennonga nnungi pets ezisinga ebintu ebisolo bisinga bitulunda awaka si buli kimu nti kiba kirungi naye mukama bw'akuviiramu ne baba nga bakitrainize bulungi mu kiyonja kapa ezo nze ng'omuntu sitazaagala nnyo naye eriyo abazaagala amai zivaako obwo obuntu nti obuwugira abasinga balwadde sinus ezabaziira ne baziira kapa ezo si nnungi nze ku lwange msizaagala bwagazi but I don't want to bias anyone else goba laba bwetunula nozuuka ekiro nga kaaka amaaso kati oba nandigumiikirizaako embwa saganakala naye nga byebyo ebigenda maaso mu nsi bye mwetaaga okubanga mumanya kasooke nkangamu katono nnyo bwe nti ate mbe nga nkomawo tovaako